Farida Ndaus, thank you. Abamumbeja. Queen Florence, thank you so much. Omukungu Samunyo Mahmoud, Tweyaza, Omumbeja Diana Nabatansi na Yomuyo Kuraba. Thank you. Erando Sabuterevu, Obaka Okatubofune, Sentebe kulembera timu y'omujjiwa n'omutuwa obubaka. Esaba omupere ku muzindaalo ogwo. Tusaba okakukyalibwa obulungi tweyogereko wali. Tiimu yonna bannange tubasaba mujje. Mbadde nsaba tiimu eno sooke tugiwe engalo bannange ekoze omulimu munene kasookedde mukwano gwaffe atuva ku maaso. Thank you. Kansubire ffenna weetuli. Mukulu Yasini nga simulaba. Yasini simulaba. Mukulu Yasini wonna wooli bambi jangu maliriza ensonga eno. Obulungi otagambika. Tujja kweyanjula amannya gaffe. Ndowooza buli mune kyabadde akola. Batusooke ne mwami Samunyo Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amannya gange Zamunyi Mahmudu badde omu ku batesitesi kakiiko kano okulanga buli kibiina kitambula bulungi. Balamusizza nnyo bakungubazi bannaffe mwebale nnyo. Amannya Katabalwa Richard. Banaye bwe mutakubako mu ngalo abakulu abo muba mumukoze bubi kuba omukolo guno bakoze ekyetaagisa okulaba nti gwera successful. Balamusiza basaba ne bannyabo amannya agange Queen Florence mbadde omu ku batesitesi. Evelyn Mulamirembe. Amannya agange bampita Farida Ndaus mbadde omu ku batesitesi. Evelyn Mukama akuwumuza emirembe era katongera okusabira. Mukama waffe yeebazibwe. Amina. Baganda bange Abaisiraamu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitalo nnyo kitalo ddala. Amannya Shami Kanyike era nga nze abadde omuwanika omukolo guno. Engalo z'omuwanika ekyamazima ssente zonna nga bwe zituuse mu nsawo ye zikoze. Kitalo ky'ekyalabu amannya nze Rafael Bamutamule Bakalasti. Badde mukono gw'omugenzi abadde kakiiko kateekateeka. Tusaba engalo z'omwamirizi bw'atukira eddala ku Lupaka Lasti tujja kujjukira ebbanga lyonna. Omukama mulungi Ekiseera kyonna omukama mulungi era z'embeera ze wewa. Nze Sentamu Johnson maneja w'omukulu Kyagulanyi Robert Sentamu badde omu ku batesitesi. Tweyanza nnyo tweyanzege mukulu ssentebe katuuse obubaka. Tweyanza nnyo tweyanze. Mbadde nsaba olukiiko olubane tulukubireko mu ngalo ez'amaanyi ennyo kubanga tukoze kyonna ekyetusobodde era tubasaba ebitagenze bulungi otusonyiwe. Meeting eno twagituuza lunaku lwa Mande ku makya bategedde okufa kwa munnaffe ne tugamba tulina okubaako ne kyetukolawo nga tukulemberwa taata wa Eva Mwami Katabalwa nga tuliko ne kyetukolawo. Omuntu atali wano nga tulina okuba naye bamuyita Misa Kisemakula papa tali wano byamusanga bweru wa ggwanga naye tuba tukola awamu naye era ku tiimu abadde alina okubeerako. Misa tweyanza nnyo sebiina by'osobola otukolera. Munzikirize kwa Evelyn mubaddeko ebbanga ddene bampita Bosa Seronkooma badde omu kuba mubadde nnyo ku lusegere okuba lwe yalwala. Eva yalwala era ndi mukutabuka gwali mwaka gwa 2020 n'atandika okulwala. Tetwasooka kumanya nti ensigo y'emuluma. Yatugambanga amawuggwe gannuma kubanga kyekyaliwo ng'okussa kubi naye oluvannyuma ne bazuula ng'ensigo yekola ki ng'ensigo y'emuluma. Olugendo lwali luwanvu era abasawo batugamba nti omuntu ono mumwanguyire mumutwale bagende bamukyusa ensigo. Ne batugamba nti ekitone nnyo muyitanga mu kadde 2 mu 3
tuzigyemu kati tulinayo yadde emitwalo 10 mu mbeera eyo waliwo omuwala guta Lazia omuwala oyo Lazia Jangukoona omuwala ono yatuyamba nnyo era byantukako ng'abitegera ngamba bosa munnamwe mumukoledde ki nga sinalowooza kiddako natuwa idea okukola kawosh era twagikola nevaamu ebibala ebirungi twasobola okuŋŋaanyamu obukadde bwalimu 83 kyali kirungi nnyo netusigala nga tukyanoonya kuba twatunoonya bukadde 23 naye sentera nezigaana nezibula nezigaana naye ngeri bwetugamba abasawo temwanguwe ensiga eyo bwekyanguyire so akasalira kakaali kazibu nnyo paka netwawalirizibwa nga tulina obukadde nga 96 tugamba Eva omanyi genda ettake olwokuba ebbanga lyali liggwayo ne mugamba Eva banabanga mukama tusobozesa ne bakujjanjaba kale bakukwatireyo naye ng'oli mulamu tunanoonya sente za kunonola naye nga kiri kyo tukifunye Eva nakkiriza n'agenda naye mu kugenda awo tuliko airport alina ebigambo byeyaŋŋamba abasinga obungi tebabimanya yaŋŋamba bosa kutwalanga taata wange tokyali mukama wange bala kutwalanga taata wange kyengenda simanyi oba nadda mpulira neeraliikiridde wabula singa nfiirayo nemugamba Eva tokyogera nanga nedda singa nfiirayo nkolera ekintu kimu nebaliza abantu bano wammanga akapulako bw'ataafiirayo nange saakafaako kubanga yali awonye naye olwokuba nti omulimu gwo baagukola kuba bamuyamba nnyo muzikirize menshonigeko amannya gendinaku wano kapapula abantu abo babeere nga basiimibwa omu kubo yali General Nalweiso omukyala tumukubireko engalo ez'amaanyi omukyala Nalweiso weebale nnyo Evelyn agenza okufa nga akusiimye omukyala omulala maama Fiina mwena mumanyi nangamba nebaza nnyo Dr. Kalyesuubula oyo okulaba Dr. Kalyesuubula kyabbeeyi ziba sente nyingiko lozo kumula bidakikiza suka 15 nezi yantuuza essaawa 2 nga nnyonnyola ku lulwadde lwa Evelyn n'ensigo nemanya ensigo kyekitegeeza nangamba nebaza omukulu gwe bayita Lule Rafael Bakalasti sewo omukyala yali yantuma okwebaza singa abatakomye okuva ettake nangamba nebaza nnyo Zubairi famire nagamba mubaddewo nnyo nga famire mwebale nnyo bantu mmwe mwebale natera mbasaba mukuume ekintu ekyabazubairi famire oluganda otulwetaagira ddala ndoza buli omu yeetaaga abantu abalinga abazubairi famire nangamba nebaza nnyo abayimbi bonna yaŋŋamba mbeebaze nina abaako amannya agamu ganokolayo nangamba gonaagona ku mannya ago yakuba mu mativu agamu ku mannya ageyamba mwalimu Spice Diana nagamba omwana oyo anambula ankubira amasimu akola ebintu bingi nnyo ate nga npa ne ssente nangamba Spice neno mwebazanga nnyo nangamba mwebalize nnyo Kenzo nangamba mwebalize nnyo Misa Kisemakula Shiba Kalungi Rema Namakula nangamba mwebalize nnyo Bobby Wine nangamba mwebalize nnyo Baram nangamba mwebalize nnyo nyasatadde wano Balunywa ne Abitex ne Bajjo bebazi nnyo kubanga bebamu ku babadde bamuwa emirimu okusobola okukola byasobodde okukola nangamba mwebalize nnyo abamawulire bantu mmwe mwebale singa si mmwe Evelyn oba oli awo twatuuse mu kiseera kino ne mwatambuza amawulire ku bulwadde bwali bwa bbeeyi mu kutambuza amawulire ago gitwafunira abantu abatuyamba bannange mwebale nnyo TV zonna media zonna bannange mwebale nnyo mwatukola bulungi nnyo nnyo ddala nangamba nebaze nnyo omwami Seeguyo ow'Olugambo Seeguyo ow'Olugambo tali wano Seeguyo twatusitire kusinkana netuyomba wetusinkana nga mbuuza Eva ali atya waliwo embeera eyatutambukako emabegakaawo ndoza emyezi nga 3 gisinga nga mwaka Evelyn omusiba gwa wano gwajja ne guziba nga tegukyasobola kuyisaamu ddagala nga buli wiiki bakukwako empisa emirundi 2 nebatugamba okugulongoosa balina okujja omusiwa ku kigere bakuteeke wano eddagala ddemu liyitemu nga kyetaaga mpisa miliyoni 13 nga tetuzirina tugamba tukoze tutya ne batuwa option basobola okuddira katheta ne bakiteeka wano eno ekyo nga kiba miliyoni 4 twalwawo awo nga takyakola dialysis kwedagala litambula natandika okuzimba wenasinkania Seeguya
segenda ngamba mulwadde ali nga mulwadde embeera sinnungi sente zikyatubuze ezikola kino ate tutya okusabiriza abantu kireka tubasabye nnyo nangamba osatusiruwala bamuwa amagezi omukazi singa afa ensimba egenda kukunenya mugamba kati nkole ki nenkwate kuwo ne mukyala Faith netugenda Kasavu yaliwo Isaac yaliwo nasanga Eve embeera gyalimu mbi nga n'okwogera tasobola naye nga segenda byantu nanga bagenda omuteeke mu kamera mu mbeera nagyalimu ayogera ebigambo ebisoboka nenteeka Eve mu kamera mu bukambwe obungi nga ngamba papa sisobola sina maanyi tukireke abantu basabye nnyo nemugamba Eva tugume oluka abadde ampanya ekitiibwa yaguma nakkiriza tukikole netwagenda tuyomba ne Faith oyo paka waka nga ngamba osokoze n'omukasi si kituufu nekyavaamu ebibala kubanga twaluteekayo amawulire ago sente twazifuna ez'okumulongoosa ne badya katheta okugijja wati ne bakiteekawa waneeno kubanga nomuteeka no katheta ekyo kyatwala ekiseera kitono wana ate ne watana wano bwatana ate nga balina okugijja wano ate bakiteekewa kati okutula ezo na sente ze ziba zigenda mu ekyo obulwadde bwa Evelyn badde bwa bbeeyi ekitenkanika ne tweyama ne Evelyn oyo ne mugamba Evelyn oyina erinnya ate ovuddeyo mu bantu bonna nze badde simanyi bulwadde bwa nsigo nekikitegeeza naye byonna bitegeredde ku ggwe twefuule bambasada tweronde tupoyeko omulimu gwe tukola kubanga abamanyi ennyo ebyensigo batugamba nti ensigo teruma era buli ali wano yinza okubanga ensigo ekuluma naye nga tomanyi tolirya peyini yaayo ogenda okitegeera nga efudde eri ku stage 5 nga yonooneka dda wotegeerera ate osobola kumanya nti yeyo wabula erina ebirala oganiza endala zeyonoona so kiwadde kingi ne mugamba tufuneyoko olukiiko lw'abensigo tufune abamawulire bajje yanjira abantu ku muganzi lwassa neneewuunya mulimu obwana obuto mulimu abakulu ennyo mulimu abanyirira ennyo naye nga bonna balwadde bansigo ne mugamba olimu babituufu nanzire whatsapp group nga bonna kwebali kibabeeranga ekimu neŋŋamba kyogambye ekintu kituusewa tiyesigwa ekimu kiri nga tulina okuddamu tufune meeting endala tugenda okuddamu tuba ku meeting endala ng'abamu ku beyandaga bali balabika n'obulungi ngaera bakutuka obulwadde bw'ensigo okutuka bukotosi yabadde ku makya omulamu gyebujjako oyinza okuba nga ofudde ozi guno buli mule tulina okubaako nekitukola netutegeka ekivulu kyemwawulira ekyali ku muganzi lwassa kyali kirina okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omukaaga 2022 that is last year bwe tukitegeka netukola omulimu gwaffe bulungi twerwanako netufa netukola buli kimu ekivulu ekyo ne bakisazaamu abamutima omubi bakisazaamu era tukolimira omukyalo oyo mukyala bamita mukyala Kaddu Lilian yajja naye yakisazaamu ku lwannamulondo investments kyali kibi Evelyn okuva oti yaddamu kutereera nga lukaseera nga papa ekintu kye tuba nakituddiza yo kooti egamba ki okuva olwo twewuba mu kooti enabatuwulya kisembayo paka essaawa ya leero bagenda okuwumbikira Evelyn ng'ate era nina kooti ebya kooti mubimanyi buli kasita ominsi nga kiba kibi nabali nina okubuuka omulambo ngenda ate mu kooti era nakikoze nengenda mu kooti nenjoge ne state nantegeera nensobola okuvaati tujye tukwasaganye bino so mutusabire omusango gwonna gutuguwangule olwokuba nti ebirungi byagwo oba oli awo giyinza okuba kyebiyamba oba Kasavu akyaliwo mu mbeera yonna naye tuwaddeyo tukyali mu mbeera eyo ate ngira nga tutegeka n'okumukolerayo ekivulu ekivulu kino kigenda kubeera nga ennaku z'omwezi 28 omwezi gwe10 gwe mwezi ogujja mwalinisa akyereta idea nagamba nange bosa mujje tubeko nekitukola omwana tumukoleyo ekivulu kubanga muno obusente bwafuna ku show okumufuuwa temumala ekiseera kyekutuuka nga takyayinza kubufuna ekiseera kyekutuuka nga talina maanyi galinnya stage wera ebiseera ebisinga tukwatira mukwatira okumulinyisa stage ebitusobera tukoze tutya okutandika show ekivulu ekitandika okuteekateeka era ku lukiiko olwo abamu kubali wano mukwebali jana n'abatanzania wano ekwali Fifi the Queen kwali Mwami Sachi kwali n'abalala bino bibaddewo abantu ebibuuzo ne bisigala nga bijja ekivulu kikyaliyo oba kyavuddeyo kubanga sente zetunoonya Sachi sansigo tuleza kujjanjaba omulwadde ate afudde tukole ki ebibuuzo badde bingi ne batugamba Evelyn alise omwana wa Evelyn
okujjako okuba nti alina waasula ne talina kyalya kyabadde alya maama yabadde akimuwa nga bagenze ku sho gye batabayise gye bataabatimbe gye bataabalanze naye ne basaba mc tuyambe katuyimbeyo kaawo abantu ne bamufuuwa emitwalo gyabwe 815 ne balyako omutwalo era ne zigenda ku dialysis mu mbeera eyo kitegeeza nti obwetaavu weebuli omwana wa Evelyn fena atukwatako nja kubasaba mukkirize ekivulo ekyo tugende nakyo mu maaso omukulu yatuwa ekifo era zengalo ezo zowulira sibakkiriza genda kubeerewa nisaki mu papazi era kuzomwezi 28 tulabe nga tugusa kyetwatandika so basaba ku lunaku olubeereyo nyinza okuba njogedde nnyo naye kino kijja kuntoboya mutima gwange nebaza famire eno nebaza Evelyn yanjagala Evelyn namwagala newaayo nze nanze ennaku lwa Evelyn simwanyinaze nti batuzaala wamu siriwe kalungo nze ndiwe butambala tetwasomerako wamu naye omulimu gwatugatta mu Zubairi famire netutegeeragana nnyo netwagalana nnyo Evelyn nantegeera nemutegeera Evelyn abadde nga talina kyasobola kukola okujjako kambuuziza papa wano okole ntya nga kubeere kwogera mu bamawulire nga tasobola kale kitalo nnyo mukama abakumbi mwebali nnyo mwebaddala tweyanza nnyo ssebo tweyanzeege era mu ngeri y'enjawulo katufune omukyala Ndawusa oyo olugoye omugenzi lwayambadde yamusaba n'amugamba nyakwambala white era omukyalo ono yakoze ku kyambalo ekyo mukwano gwaffe kyalimu balina Ndawusa webali nnyo webali ejjala